Obuganda bwe bumu azaayira mitala wa mugga. Naye ndowooza nti kati njogedde kituufu nga kyakudda Buganda n'atanyaga alaga. Ekituufu kiri nti enkada enzito yeeyugumya Omutembo. Bino bye bindeese, bagamba nti enjuba ebireese, nange ndeese bino eby'olwaleero. Omanyi ataakulaba akunyooma. Oluba lwajjula birevu ate ataakulaba yakugaya. Ekisinziiro kyajjula nkyakya. Tuliye ku by'essava bw'alaba ekkovu asendesa luti. Ate enkuba etonnya ddi tuli obumpwaki era bw'alaba ekkovu asendesa luti. Jjukira nti ne tuli batta beefunye eggongolo alibuukira mu mulyango. Saagadde kubifuula nakyomu ng'ekiwendo kya mukanyinimu mukadde nga kano mbeeko ate eky'ensonga ekibaliyo wammwe emyoyo kyembatuusaako ate nammwe mwegiringijje mufaananeko ekyana ky'enkusu kuba nkimanyi muli eyo mwekirikijja n'okwekirikita oba okwetalira olulasangeye. Guno gwe mukutu munnabusiro n'olulasangeye. Obutayala nnyama mu maaso bukuweesa enkoko enseera ku buko. Naye balungi muli mutya ow'omukago kibalangulo osooka okubikkako olubugo n'omala n'osala. Kyenva nsawusaamukko ku magezi n'obwegendereza okufaananako oli ayita ku lutindo mumutegedde bulungi. Omanyi oba olina okwegendereza ng'eyafumbirwa ow'amayuuga. Bw'alaba ekkonkome nti oyo anaabeera ssezaala wange. Nze musomesa munnabusiro Saava Bossa Musisi Nseregganyi Kaawonawo Sengule 2022 nakuwandiikira nno ku bitabo. Kino kyolabako wano kye kitabo Olulasangeye. Kino kyolabako wano Olulasangeye. Kitabo kiba kya mitwalo 10 nga weefunira kopiyo ng'otambula n'okumanya n'ebitabo ebirala byenzize nga mpandiika okuli bassekabaka b'ensi mu bwawa kya mitwalo 3 ate n'ekitabo ekirala ekiyitibwa Effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kya mitwalo 3. Kitabo kya mitwalo 3 kino. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo weekiri kya mitwalo 3 ate n'ofuna n'ekitabo ekiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6. Byonna bino wamu osobola okubifuna ku mitwalo 25. Ku mitwalo 25 ofuna ebitabo bino byonna nga we biri wano. Kale olabye kuno si kutta kulonda. Kisalidde mu ntamu amasiga ge ganaakola envubo. Mbutuufu mukkuse mirembe munawonga mugalamidde mweyoloole olwo nno mwogerweko nti ono yeeyoloola atyatyala butyatyazi. Basendedde enkuyege zisenda enswa ate era savu lisenda abaguzi. Kasa mubitegedde bubeereyo nga ebitabo bino byetaaga byonna byennanze wano ontuukirira oyita ku 078 599 343 eri 078 599 343 ng'ofuna ebitabo bino. Kyoyagala kyofuna kitegedde wano kyoyagala kyofuna ku mitwalo gyo 25 byonna weebiri nno. Kyoyagala kyofuna miwendo ngibagambye oba si kyo byonna ku mitwalo 25. Ndowooza okitegedde bulungi. Kati olugero luliro natandise nalwo enkada enzito yeeyugumya Omutembo nga njagala kubanyonyola amakulu g'erinnya Mitembo. Ani abamu balaba Bobi Wine bamutuuma erinnya Mitembo naye nga tebamanyi makulu ga linnya eryo. Mitembo Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Mitembo.
Erinnya liva mu lugero olwo olugamba nti enkada enzito yeyugumya omutembo. Kiza nti bwe gubeera gumu guyitibwa omutembo so nga ate bwe gubanga gusukka mu gumu gifuuka emitembo. Emitembo kitegeeza ebitimba nabbubi byasuula. Nabbubi amanyi okutega ebitimba bye gibanga mitego naye ate kiyumba kye mu luzungu bakiyita web. Teekamu awo ku Google ekigambo web oba spiders web bakuleetera emitembo nkinyonnyole nga ng'okirabako ojja kukitegeera mangu. Emitembo bye bitimba bya nabbubi byasuula oba ekiyumba kya nabbubi ekyo kiyitibwa omutembo. Bwe guba gumu nate bwe gibeera mingi giyitibwa emitembo. Mwe mwava erinnya mitembo kuba bwe guba gumu guyitibwa omutembo. Nolwekyo tugamba nti enkada enzito yeyugumya omutembo. Ate ekigambo kino enkada kitegeeza ekintu kyonna ekiva gye kivudde ne kigwa ku kiyumba kya nabbubi oba ku mutembo. Kyova olaba nti olugero olwo bw'oluwulira enkada enzito yeyugumya emitembo otegera mangu tibibeera bigumu nnyo naye ate ebiwuka bwe bigwako tebivaako okugeza ensiri, ensowera kubanga kiyumba nabbubi mwasula naye ate era kikolanga akatego trap okukwata ebiwuka nabbubi n'abisangako n'abirya. Yabeerako abeera ateze bw'ati naye bwe kigwako nga yajja ng'alya. Kati eyo y'engeri nabbubi gy'alimu omugezi ennyo. N'olwekyo erinnya eryo ago ge makulu gaalyo erinnya mitembo. Ndowooza oyitegedde bulungi. Abadde balyogera naye nga temumanyi ku eryava livaawo era lyatandikira awo. Kankomeko wano olwaleero baagaliza ekiseera kirungi mwe bali kugoberera. Obanga gwe bulungi ogusoose okujja ku YouTube channel yaffe sooka osubscribinge atonda bakweyongerayo. Sooka osubscribinge olikinga okomentinga osharinge tambuza obubaka n'abalala bamanye. Ku Facebook nkozesa Olulasange Facebook page eyitibwa Olulasange. Genda ku Facebook yo teekamu Olulasange Facebook page otweyungeko otufollowinge. Ate ku TikTok nkozesa Sengule 2022. Ku TikTok teekamu Sengule 2022 era naawe ogenda kuba otufuna bulungi nnyo wonna wooli ekibuga kyonna ky'olimu oba oli Berlin oba oli Stockholm abali Athens yonna gy'oli ojja kubanga otufuna bulungi era ebintu bino bijja kutuukako bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala abatusubscribinzeeko, mwebale nnyo abatufollowinze abatugoberedde ate nammwe abagula ebitabo. Ndi ku 0784599343. Bw'oba olina kyonneebuuzaako kyonna oyita ku simu eyo yokka eri 0784599343 eri ku WhatsApp. Bw'oba oli bweru w'eggwanga oteekako akabonero akagatta oba koodi ya Uganda +256 781 599 343. Tubeera butoola bwa malusu na ddokooli, tubeera bukwata bwa nkuyege nanswa, kwatanye ngeri ya kambe nansalwa oba kwatanye kalambi nebbira nga wamma byenkanye buzu n'empumu. Mbadde ndudde okubaweerezaayo emisomo wano ku YouTube naye nga ensonga zeezo. Namwe abaagala okutwegatako ku WhatsApp group oyita ku simu eyo nompa obubaka bwe ntegeera nti oyagala kwegattako ku mukutu ogwo nga oyise ku simu eyo awo nendaba engeri gye nkugattako ku mukutu ogwo. Mwebale nnyo mwebale ddala kambasiibule mweraba.